buli kimu Mukama yakimuweesa ebiri. Yamuwa ekisa kingi nnyo, n'amuwa ettima lingi nnyo, n'amuwa obugumiikiriza bungi nnyo, n'amuwa okwaka kungi nnyo, n'amuwa obugabi bungi nnyo, n'amuwa obukodo bungi nnyo, yamuwa okwagala kungi nnyo, n'amuwa obukyayi bungi nnyo. Then kati kiri gy'oli, gwe ku bingi ennyo bye yamuwa omusabyeko ki? Kubanga ye yakugamba nti nze ntaddewo self service, w'oyagala w'oba olya. Gw'osazeewo kulya ki? Era mu nze osazeewo kuactivatinga ki? Kisa, ttima, kwagala oba bukyayi, kuwa oba kumma, kusiriikirira oba kuwogganira. Abantu ab'ekikula ng'ekyo si babeera bangi nnyo, kyokka ate buli Mukama kye yabawa yakibawa mu bungi nnyo. Naye bw'obasanga mu moodi endala toyinza kukirowooza nti balina ate mu moodi endala. Bw'obasanga nga baagala tokimanya nti bakyawa. Bw'obasanga nga baseka tokimanya nti banyiiga. Bw'obasinga nga bagaba tokimanya nti bakodowala. Era bw'obasanga nga bamanyiirwa tokimanya nti n'okkuba bakusobola. Bakonfyuzinga abantu ekikula ekyo. Kubanga wano w'omujoogera oyinza okulowooza nti wafuna ddoffe oba ekifo abakazi. Era abamu balina n'enjogera, ate agenda kunkola ki? N'ajooga n'akatagga n'ayita nawo. Naye omuntu ono bw'amala okwakidiveetinga ettima lye, lw'olimanya nti buli ekirimu omuliro bwe kibimba kiyiika. Okuseesaamu oseesaamu, naye omanya oppima omuliro. The question is, okuseesaamu oseesaamu, naye omanya okupima omuliro. Bino by'oseesa bwe binaabimba ne biyiika, tebiikuyiikire. Waliwo enjawulo wakati w'okufumba n'okubabula. Oli mu kufumba, oli mu kubabula. Oli mu kutambula, oli mu kupakuka. Ku byombi okolako ki? So mwegendereze abantu mwenna. Bw'osanga ng'omuntu omusirise ayinza okuba akusiriikiridde, byanjawulo okusirika n'okusiriikirira. Bangi obusirise abantu babuyita obwaddofe, era nga n'abakyala mu maka bw'asanga omusajja omusirise tamanyi okugaana nafuna ffala wange, nga ne mu banne we babeera banyumya okuteekako erinnya nti oli namuwunika, nafuna ffala wange. Falawo alabika musirise era alabika akusiriikiridde, naye lwalibeera activated, lw'olimanya nti bulijjo by'okola obadde oseesaamu, ajja kubimba, ajja kukuyiikira. Musome nnyo abantu, nkiddamu, musome nnyo abantu.
abantu abasinga temumanyi bantu. Abantu abamu tubayita ba 2 in 1. Nga kyosaba kyakuwa oba kyomwagala mu kyakuwa. Nga bw'omusaba ekisa kingi weekiri Mukama yakimuwa. Nga bw'omusaba ettima nalyo yamuweesa 2. Nga bw'omusaba okwagala nako yakumuweesa 2. Nga bw'omusaba obukyayi nabo yamumuweesa 2. Gwe ku byonna oyagala ki? Self service, oyagala kulyawa. Abamu tulina enjogera egamba nti akusinga kukubisa ogugwo gw'omenya. Abamu baagala okututtira mu bajeti zaffe. Abamu baagala okututtira mu bajeti zaffe. Naye siteekangawo ku bajeti nga sisobola kulondoola byekola. Siteekangawo budget nga sisobola kulondoola byekola. Ebiseera ebisinga abantu we babeera principled ennyo tubayita ab'ettima. Era mu society mwe tuwangaalira emu ku nsonga lwaki tetutyaŋŋana, tetukulaakulana, twajjawo kye tuyita principles. Kubanga mu culture yaffe principles tezikola. Y'ensonga lwaki osanga omuntu nga yakyawa ssebatta omulamu ng'ayagala kafeero omufu mbu yanywanga nabo. Kibagaza kafeero teyeeraganga. Kafeero yavangamu najja n'atubuusa. Kafeero yanywanga naffe. Ssebatta mwewulize. Ssebatta mwerazi, ssebatta wa ttima. Teri battima oluusi mwanange. Kubeera kusaza layini. Abamasannyalaze balina akapande ke bayita kabiddenja. Ataali nti wano tosalawo gajja kukukuba. Okusaza layini mu bulamu nti wano tobuukawo kibeeranga kuteeka kazigo, kuteeka kateni mu kazigo ko. Balandiroodi abatuzimbira emizigo gino egy'ekibaasi single seater, ffe tweteeramu kateni ne tweyawuliramu ekisenge nti baako wookoma mu kazigo kano wadde tekuli kisenge naye nze nateekamu ekiki ekisenge. Ssebatta yateeka ekisenge ku bulamu bwe. Abasinga ne tukiyita ettima. Naye abataateekawo bisenge baliwa? Masudde yali wa kisa, aliwa? Pawulo yali wa kisa, aliwa? Mu kyoyita ettima ekya Ssebatta ojja kwesanga yamanya values ze n'obulamu bwe. Kyeki kyamukuumye. Sigambye nti magezi ge. Obuwangaazi kwagala kwa Katonda naye ate y'omuttonda era yagaba ekikula. Okwemanyamu oluusi kulemesa ebikere okulippirako n'okubaako oluusi oba amapeesa go g'okweka. Mu buli kyokola baako n'amapeesa go g'okweka. Basudde yali w'abakyala era ng'akyenyumirizaamu nnyo ne bw'aba ayimba. Abakazi nninangaga wewulira obugagga obwo. Pawulo yali wa mwenge era nga ne bw'aba ayimba ku luyimba n'ayisaamu layini y'omwenge owulira ng'ayogera ku kintu ky'ayagala nga ne bw'aba mu nnaku ng'ekimuwa essanyu kuyimba ku mwenge. Bamutwalako omwana gwakuzizza. Ndiva omusajja yaleese otwenge
oyo ye Pawulo n'omwenge. Mwannyinaze lwaki omusajja wamukola bwotyo kati juzi wadda n'obucupa nga mujjudde Uganda walagi kakati wali okutwala luddawa lwaki tewaguleeta n'engutereka eno kyoleka obwagazi bw'omwenge tibasudde bakyala. Pawulo mwenge kyokka ate Sebatta byonna yabikozesanga ne teyakukkirizanga kubimanya kuba byali bibye. Ekyo gyali mizeegye nga gije mukweke emize kubanga oluusi mu mize mwe bayita okubamaliriza. Bayina enjogera nti eby'omusiru omugezi yalya. Mugezi kyoyo ate asobola kumanya nti etonnye ekedde kaŋŋende ensige. Eyasiga omulima abeera atya omusiru nga ggwe omusabiriza yeggwe mugezi. Sebatta teyakkiriza kuzannyira mu kitone kye. Ebyaddirira sitwagala kumanya ezo nteekateeka za Mungu kasita mulamu bulamu bwe bugagga. Sebatta teyakkiriza kumanyirwa bagwanidde na batagwanidde era yalina nga gyakomya abantu mufunenga era mumanyenga kuwa we mukomya abantu mu bulamu bwammwe. Ekirala Mukama bw'akusuumusa suula emikwano sigambye nti gikyawe era bw'osobola okuwuliza bawulize bayambe. Naye waliwo ensonga lwaki ggwe asunsuddwa mu bangi okwambuka. Va mu mboozi ezaabwe mwazirunda oba bwe mwasoma. Abantu bano be tusanga oluusi obukulu baba tebamanyi mbala yaffe fatirite lweddo mikwano era kirabika lweddo embala oba baana b'abagagga beeyo kiri kirabika baana b'abagagga be twakula nabo bwe twazirunda oluusi ewaabwe nga be baali abagagga mmwe baavu nga be bagendera mu ngatto ku ssomero ng'era bagendera mu mmotoka mwe mugendera mu bigere era nga mugendera ku bigere. Abantu abo we mubeera successful okubasinga tebayinza kubeera basanyufu nammwe kubanga baali bamanyi be balina okubeera ekyo kye muli kubanga ne mu buto bwe gwali be baakula banywa amata amakwafu n'emigaati egiriko bulubandi. Be mwasoma nabo abagezi b'ekibiina naye batasoma musomesa amanya kubanga omugezi bw'ayosa omusomesa amanya omusiru ne bw'ayosa ate abadde agatta ku kibiina. Kakati bano be twasoma bw'ojja n'obeera successful mu bulamu kubanga tusoma kubeera successful okubakira nga be baali abagezi ku ggwe bajja kulaba nga by'oli tobigwanidde byalina kubeera byabwe. Bw'ofuna ensaalwa kyekiddirira ng'obusiraamu bugamba nti fitina mbi esinga n'obussi. Nenyampulira omwami omu yali abuulira njiri mulokole zino ze bawakana n'abasiraamu nagamba okumanya obusiraamu kyonsiira omuntu n'ovaayo n'ogamba nti fitina mbi esinga n'obussi kwegamba ng'olaba nti owe fitina mubi nnyo okusinga omutemu ne yeerabira nti bo obutemu butudde ku ki ku fitina. Efitina yennakazaddewo obulogo. Efitina yennakazaddewo obutemu. Efitina yennakazaddewo enkwe. Efitina yennakazaddewo obutaagaliza emize emibi gyonna
gitudde ku fitina. Ani oyo akukwatirwa fitina atakumanyi akulabye obukulu nga wagaggawala. Baana babagaggwa baveeyo butambala waayi ndaba bizimbe. Ne kasitaffe yatuwa emirimu omugagga. Yajjewo obudde obukunoonyerezaako ng'olwedde omuwadde omulimu gwe wasoma naye. Bwe mwazirunda mwana wa taata omuto mukulu wange ajja kukuyingiza kabuli. Waliwo Yasini ne Miss Kigundu mbeegombako kimu be booluganda bennaakalaba mu Uganda abali obumu omu ataafuna bujja ku munne era yakimanya tono bw'ayitawo nange mba mpiseewo. Abandi omuggalanda atusinga atya? Omuggalanda atusinga atya? Ffe tuli bakulu. Omuggalanda atusinga atya? Kyokka nno omuntu ow'ettima akwewuunyisa. Omuwa buli lwofuna olw'okuba aba muganda wo era buli lwofuna akakadde baganda bo bawaako 1/10 mu ngeri yo giweerambikamu. Nga n'abaana oluusi oba baweererera ne bakuyunja nga ate tebannasiga miti mirala mwe bagenda kujja misabbiibu. Ye muntu ow'effitina aba musiru nnyo. Bw'ogula emmotoka agitega emisumaali kyokka ng'ate mukyala we ali lubuto. Ebadde esooba omutwala wa mu ddwaliro. Naye ebyo byonna biva mu kubeera mu bantu abaakulaba ng'okula, abaakulaba ng'ojeera. Bavubuka mmwe bw'ofunamu ku ssente genda ogule ekibanja ewalala. Abooko bajjaga abaana b'abagagga baveeyo tozimbanga okwa mmwe oba kwe bakumanyi amakanga gaakubeeramu. Era toteeka obutuuze ewammwe. Bangi bakugamba nti ow'e Bungereza tagenda London, ow'e Manchester tagenda London, akulaakulanira waabwe. Mu bantu ki abategeera batya? Abalina endowooza ki? Mubamu kubatawaanya musajja mukulu bibo banne beyajja nabo balowooza nti bamanyi obunafu bwe, amaanyi ge, era be bayinfuluwensinga n'abandi. So mwekuŋŋaanyizeeko abantu abapya mu bulamu bwammwe ababatya abatamanyi bwe mwajja na bwe mwakikola ne bwe mwafuka ku buliri na ngeri yonna temwabonaabona. Waliwo ebikolebwa backstage bye mutamanya mwabalaba ebiba ku stage. Oluyimba okufuuka oluyimba luwomere ggwe omuli waalwo luyita mu bingi era lubanga mmere. Luyita mu nnimiro, lujja mu ffumbiro paka lutuuka ku dining gw'olulye. Era nalabanga mu COVID abayimbi nga bettanira ggulu. Embuuzo ono kale ebujjeno takimanyi nti waliyo producer, takimanyi nti waliyo writer, takimanyi nti waliwo ateekamu solo, takimanyi nti waliyo ateekamu omulere, takimanyi nti waliwo ateekamu bass guitar. Emmere agisanga ye ku sowaani n'alowooza nti yeefumbye oba evudde buvi mu ggulu n'egwa. Biriko emitendera gye bikola ki gye biyita. Kaakati ffe abalabi tulaba nnyimba tetumanya bibeera backstage. Mwekake mulingizengako backstage abali babasobodde okutunulayo. Bwe musobola okutunulayo mubuulire ku bantu ebibeera backstage. Njagala okwebaza ow'ekitiibwa ennyo
Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagasse eddoboozi ennyo ku Uganda mwe tuwangaalira, eddene ennyo ku Uganda mwe tuwangaalira. Uganda ki? Eno Uganda ki mwe tuwangaalira? Muli ekiwamba abantu, muli okuwamba abantu abakadde nga Miriam Matembe n'abandi. Kyokka ate nange eno neebuuza, Uganda ki mwe tuwangaalira? Oli mwasindikira omuntu awo omwana obuto obutwa in the name of okunoonya obuyinza, ate nga yagenza obukima si gye buli. Anyway. Simanyi ye kyaba yeekengedde na lwaki, naye omwana omuto akuwe buyinza ki? Naffe tubyewuunya. Omuntu ate ava atya Uganda ajje Kenya nga azze kutta munne. Nga azze kutyoboola munne amale amutte nga talina nsa, nga talina na kitiibwa. Omuntu ava atya Uganda ng'ekimuleese Kenya kuwa mwana wa munne butwa. Weebuuziza nti naye omuntu kati okwate Miriam Matembe kiyambe ki? Naffe ate bye twebuuza kati eno. Naye omuntu owa omwana obuto obutwa kiyambe ki? Owa omwana omuto obutwa kiyambe ki? Kikuwe ki? Abaana myoyo era zimalayika. Mu byonoonya omuntu yenna beera ne Katonda ojja kubifuna. N'ebyonoonya bigabwa Katonda ate oli ku bitonde by'omanyiira. Gwanga ki omuntu mwattira obwana obuwere the name of okukuuma obuyinza oba okubunoonya? Emyoyo gy'abaana gikuume buyinza ki? Era gigabe buyinza ki? So naffe tubyewuunyanga mmwe nti obulamu bwa Hadija Nakayiza mukazi omukadde alindiridde okuyitibwa Mukama, kibwadde toli mugumiikiriza agenda. Muleke anyumire ku bazzukulu be yakuza, kuba yabakuliza mu bugubi. Batuusa omuwa ku sukaali naye anywe, omuyunjizza. Kikuwe buyinza ki oba kikukuumire buyinza ki? Namwandu ali mu kkuza obwana obwamulekerwa bba, omussa kikuume buyinza ki era kikuwe buyinza ki? So naffe tubyebuuzaawo ekiri bakatikkiro nga nammwe eyo bwe mubyebuuza. Ekirala, abantu bwe tubeera abasirise ennyo, ebitukolwako abaana baffe babeera babiraba era batera okwebuuza, ni lwaki taata wano takola kino nga ndaba akisobola? Kuba tali mu bigere ebyo era tasobola kumanya lwaki gwe kirese kibe kityo. Nakulaba ng'ojoogwa otyoboolwa ng'okolwako effujjo ery'ekika kyonna. Akula nno yeesunga nti bw'alibeerako mu position mwendi talijoogwanga kitaawe, kyokka ate alikola kubajooze kitaawe. Kozesa information eyo nga bw'oyagala. Nze yeekolera ttongwa kululi nze nazaala n'amaalu, nsula ggaba olumu e Masaka, nina eggana ly'abakazi ekirungi n'abaana.